baba wakere nja afumbira omusajja omumpi bwati short man bolaba nga akoze ekyamagezi mugata omwanvu kinakisobola omwanvu kino kyokoze omwanvu akisobola butomanyi manyi gobo wadde musajja mumpi ayinza lotako ajetaka okukola n'ebyabawanvu. Bantu bawo sayo bafumbira musajja mumpi kasayo kam kino omwanvu akisobola kino. Omuchala yali My sweetheart, you need to show people your capacity. Gamye nti bw'oteeka amaanyi ku strength ono walina amaanyi eno kiringa ekyekola kyokka nti eno yerwanako. Yes. Bw'obeera musajja mutonotono nga nze nakanti kakati olaba munaabira ne sente naye talina sheepu lwaki tukosa sente zonna naye kati noba n'omusajja nga mwami Kayita smart man ina sheepu kugamba olaba nga ne sente zo zikukozeeko noga nti bannange kati nolaba omuntu nobeera ne sente n'abanene abatalina sheepu ofuluma okiyimba zimba wali amaanyi g'omuntu bwe mwamwagala abantu bagende ku ntikko bwe mwamwagala abantu babeere successful mwamwagala abantu babanyweze mu bulamu muzimbire ku maanyi gaabwe boost the strength. Ne bobanga ewammwe muli boogezi toyogera nnyo kuyisa musajja ffe tuli boogezi ffe tumanyi nti abasajja ffe tulina okwogera mukyala nayogerayo bibiri era ffe okwata omuzindalo noyogera eddakiika ana kati ne mukyala wange ababuuzeeko naye mukyala bw'aba teyakivuga omukyala n'asooka akwata akazindalo n'atuvuga n'agamba kati n'omwami era abaami abasinga tebatera kwogera bawoba bububi abimazeeyo banna waliwo ebintu omukyala byatandikuzi olinga alaga nti ogambye abantu balaba after success then ne balyoka baguyita omukisa. Yes, ekisima oba omukisa bagulaba omaze kubeera successful naye ng'ekyakutuusa okubeera ku successful olina bye wakola ebyakufuula successful. Ekitegeeza bano abalaba n'agamba banange omwana oyo alina omukisa yafuna omusajja aba akigwana era aba yakikolerera. By the way, tell you muntu alina mukisa nga takoze. Even the Bible is very clear. Katonda tawa muntu mukisa ali awo agenanga agumansa mu mansa. Bible eri clear nawange emikisa emirimu gy'engalo zammwe ono mwala aba alina emirimu gy'akola n'alyoka afuna emikisa mu kino. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Twongera okwebaza Katonda nti oli mulamu naffe tuli balamu. Tukakasa nti oli mulamu kubanga atali mulamu tasobola kubanga atulaba. Twogera ku atulaba tetwogera ku atatulaba. Nzikiriza nti kisa kya Mukama bannaffe Abaisiraamu abali mu kisiibo twongera obbabuuzaako n'obbagaliza ekisiibo ekirungi. Manyi nti okusiiba kwo kuba oba n'ekigendero ekiri personal ne Katondawo Mukama akusobozesa okukiggusa. Ne leero tugguse ne mukadde James Kayita. Mukadde twongera okwebaza kubanga ebbanga ettono lye tutambudde waliwo impact. Nzikiriza nti society yaffe nga tukyatunulira ebizibu by'eggwanga ebyenjawulo waliwo ebizibu bye tutamanyi nti bizibu tugenda okubanga babitegeera nti bizibu nga byafuuka bizibu nnyo. Olwaleero njagala abantu ntera bagamba nti mukadde Kayita alina obulamu obulala obuli mu construction. Nsaba otubuuzeeko naye abantu bategereko at least for that. Abawuliza abalungi twala omukisa guno okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Mukama atuwadde ekirabo ky'okuba nga tukyasomuka mu nnyindo zaffe kubanga nabagamba eyo kapita esinga ebirala byonna. By the way, okyasobola okufuuka ekintu kyonna ng'oli mulamu. Noye atekkiririzaamu mu kutegeera
asobola okubeera ekintu kyonna bw'abanga akyali mulamu. Buno obulamu Katonda bw'atuwa, it is about time. So twagala okwebaza Mukama ffe abakyali abalamu. Nze ndi CEO wa company gye bayita Hallmark Construction and Painting Company. Tuzimba ebizimbe by'abantu abanoonya abantu abakugu abasobola okuzimba ebizimbe nga ebituukiza ebirooto byabwe, value for money. Nga ddala bw'oba otuwadde ssente naye bwe tuteekawo ekintu naawe ddala okiraba nti kijja mu muwendo gw'ensimbi zo gwokola ki z'otuwadde. Ate tulina ne product eri special abantu gye basinga okutumanyirako eya kibanja mpola. Nti oli alina essente naye tezimala, ayagala kuzimba maka naye buli bw'ayagala okuzongerako atamaliriza alidde ndye. Kakati ffe abo twawaterawo akaweweevu nti gwoleetako ssente zo z'olina ne tukuzimbira amaka mu kiseera kitono ne gaggwa n'ozaalira mu nnyumba yaffe nga gwe osasula mpola mpola. Tukira rent to own nti ssente zino z'obadde wa landlord ffe tumala okuzimbira ennyumba ate zennyini ffe z'otuwa naye ng'oli mu nnyumba yo. Bwe kubanga rent to own pangisa banga apangisa nekimeke komo omalo ofuke nannyini. Pangisa emyaka eno omala ennyumba yo kubanga teriyo kyamagero nti nno walopa sirabangayo landlord agamba nti ebbanga lyomaze wano emyaka 5 mwenkibazimu nga ndaba ogwana nnyumba. Waliwo n'atuuka n'agamba omanyi kati nsaba busabe tukkiriziganye bwebanga tonnazimba onoonyeeko awala. Wano oveewo ffe twateekawo Mukisa gwo tuzimbira abantu ku kibanja mpola ab'amasomero, amakanisa, amaka. Omuntu omusanga alina kapoloti mu tawuni awo ng'ekyamaanyi kyakola kootamu musana eno neiba akalyake eno n'akalyake n'ate buli omu alyakoyo ateekeddwa okuzimba. So that is a special product gye tulina mu Hallmark Construction eya kibanja mpola. Rent to own. Teetako z'olina tukuzimbira ennyumba yeggwe katusigale ng'osasula naye ng'osasula kintu ky'olina ng'ennyumba olwedde mwogiri. Ate twateekawo n'enteekateeka y'abavubuka bano abaali balowooza nti n'ensi yakoma kuba tebaasoma. Munange effe tetwasoma abaali bawangala mulamu bw'okwekubagiza. Twateekawo enteekateeka y'abavubuka gye tuyita Hallmark Youth Empowerment Center era ekitongole ekyo tusomesa abavubuka ne tumaliza ne tubawa emirimu. Tukiyita train and employ. Yigiriza omulimu. Ffe waffe bw'omala okusoma ku Monday okola ku Tuesday. Si bye bino byokwata ebbaasi ennene n'otambula Kampala Road. Toyinayo myaka obulamu bwe tulina ku nsi eno obutono mu misozi. Toyinza kuba na bulamu bwa kusoma ate ng'olina ino obw'okunoonya emirimu. Ebintu birina okugendera mu mitendera. Amaliriza okusoma Monday, Tuesday n'atandika okukola kubanga asomera mu Hallmark Youth Empowerment Center ate n'akola mu Hallmark Construction. Kati okuba Hallmark Construction eyina projects ezitambula buli kiseera bwe wokwalifyingira weekuweera omulimu ate ffe tukutraininga kyetugamba nti tukusomesa bw'omala okusoma ku Monday ku Tuesday n'okola. Era tulina n'abalala bano abali mu bubizinesi obutono. Tulina department edda gye tuyita Hallmark Brain Trade. Hallmark Brain Trade kwe kuwa abantu amagezi okulaba engeri gye bayinza okukulaakulanya mu bubizinesi bwabwe obutono buvamu butya bizinesi ennene ova otya mu dduuka n'ofuuka supermarket kituyita the power of a zero starter. Kati gojja mu Hallmark n'otugamba nti njagalayo amagezi ga 8 oba gumu 2 okusinziira ku bwetaavu bwo because owa kiosk teyeetaaga amagezi nga gawa supermarket ate n'atunda ejjambiya teyeetaaga amagezi nga gawa hardware. Kati ffe mu Hallmark Brain Trade gosalawo mumpa amagezi ga 9 oba 2 naye tusitula abantu ne tugamba nti gwani yagamba nti mu nsi munogera vaamu ng'otunda byangwe na mwanyi obeere ko loko wasikira ka business ka kitaawo tukugamba nti no va wano genda wano va wano genda wano va wano genda wano nabagamba kati ensi gye tulimu obulamu bwe tulimu tutambulira kuteeka le bayita the law of the jungle. The law of the jungle states that survival for fittest and elimination of unfit. By the way, nebintu byennyini bye tulimu ebyamaka ebyemirimu kati tuli ku law of the jungle bijjamu abamu. Yes, survival for fittest and elimination of unfit. Once you are not reliable out ebinywawe byewetaaweta oba mulimu baki olina kufuluma buki. Survival for the fittest then kicking out survival for fittest and elimination of unfit. Abasindiikirizibwa nga tebagwanidde kubaawo. Kakati ekyo tuwa amagezi abantu nti naawe bw'oba ofunye omukisa okubeera mu kifo ky'olimu ebinywa binyweze beera fiiti kubanga fitness eyo kw'osurvivingira
kati bwe becoming unfit you are eliminated. Ensi erimu ku eliminating abantu batali fit, physically fit, mentally fit, ensi kati eri ku competition mu buli kimu. Financially fit, physically fit, dressing fit, emotionally fit. Ogendera n'engeri gy'osalamu enviiri. Otegeera? Waliwo style ezitadda waka. Nga waliwo omukyala atasobola kukkiriza bawe kudda nga yasaze shawulini okimanyi. Ze wange tebamumalaako nviiri, nayo oboddo banga mulala. Oyagala kuddayo ofuna amasanda bazituuzeeko. So kati ekyo tutegeeze ekyo, survival for fittest and elimination of unfit. You have to be fit in everything to avoid elimination. Okusigala ng'oyimiridde. Alinga alinda omuntu agwana alaba kajja nga amusindika n'olumu ebajja kuba nambeera. So twavayo okusomesa abantu. Osobola osigala otya mu ka business ko naye ng'owekompitinga. Business ye ino okubanga ekulanga mwana. Omwana tayinza kati gwe singa ozaala omwana n'ayavula emyaka ena togenda wa dokita. Abali omwana amugumiikirizamu myaka ena ng'omwana ayavula. Kakati mwe lwaki toyinza kubeera ng'okola bintu naye nga tibitambula. So baba consulting. Yes, batu consulting ati bana nkoze ekintu nete kitambula. Oyinza okubanga kukyokola si ky'olina okukola. Akamu kabonera kalaga nti togenda kukulaakulana mu byokola kwekola byotayagala. Era kibatawanyi okola kyota gwe tunuulira omulimu gwonna gw'okola gwantunuulira. Buli bw'olaba ng'omulimu gw'okola bakuwaliriza bakukutuzaamu olw'okuba gwa kika family yammwe ekola ebyo simanyi mwe muli basogozi ba mibisi. Nenga what is your passion? The best way to perform your job is to love it. Teriyo muntu atagenda kubeera excellent mu kintu kyonna kyakola kasita nga akyagala. Omuntu yenna akola kyayagala mugenda mulabira ku ceiling. Agenda kubeera ku ntiko ya buli kintu. So kino ekintu ogenda kubeera ku ntiko yakyo bakuwe wano emyaka ena tujja kuba tukunoonya muza ng'oli mu America nawa. Olw'okuba nkulaba kino ekintu ng'okyagala ogenda paka ku ceiling. The best way to perform your job is to love it. Challenge. Yes. Waliwo agamba nti oba nkyagala sikyagala ne kasa kingulira ettooke. Anti era kimala okufuna omala kyagala nnyo. Gy'okoma okukyagala gy'okoma okukifunamu. Results ojja zifuna. Kyoyagala ojja kiwaka. Ojja kubeera kwekyo olwokuba kiggulira ettooke nga tokyagala. Kimalirize nga tekyasobola kuleeta ttooke nga kireeta mbidde. N'emirimu gino gye tukola giyina entondo. Gulala togufaako togwagala. Era mulimu abantu abafuna obutakkaanya n'emirimu gyabwe. N'osubula emigaati gwe munaku bbiri ng'egiyo giri expired. Why? Gukooye. Kubanga ogutuuza awante wannyogoga tofaayo kumanya nti omugaati gubeera mu temperature. Olina okutegeera nti omugaati gubeera mu temperature bweti bw'oba opressing ebintu mu dduuka ali bwendi guno nyina gutuuza wano. Ng'okuteeka awannyogoga mu nnaku bbiri gubeera expired mwafuna obutakkaanya n'omugaati gwo. The best way to perform your job, your business is to love it. Kiki kyoyagala. Noonya kyoyagala ky'oba okola. Mukwano gwange mukadde James Kayita, CEO wa Hallmark Construction, bali Kayunga Wakiso. Botuke Kayunga Wakiso ndooza seetaaga kunnyonnyola bingi kubanga ne omulungi wali tabula. Buuza Hallmark si ye kalina erimu yokka mu Kayunga. Ffe Mukama atuteeka waggulu. Kalina yokka eri mu Kayunga Wakiso vennansana tuka Kayunga ngotona tuka Wakiso ojalaba kalina erimu yokka ojalaba Hallmark Construction mwogere ndooza byansonga n'endooza omuntu asobola okubeera mu relationship nga tajagala. Kituufu. Winabeera n'omusajja nga tamwagala naye nga ate abeera naye. Ayinza okuba nga yali tayagala musajja naye ng'ayagala ennyumba. Accommodation. Ng'ate accommodation alina gifunira mu marriage. Nobeera ngo omuntu ekyamaanyi kyabale owo kwe kumusoza. Ng'era akulaba nga accommodation. Gwalukulu akutunulira buli bwakulaba bwati akulaba ngalakulanga kisulo. Gwolowooza olina omuntu gwe mwagalana naye ng'akulaba nga roommate. Olina kisulo. Akulaba nga accommodation. Naga nti n'abasajja abamu tebawasa bantu be baagala. Bawasa bantu be basobola. Yes.
kati oluusi abantu batuuka babeera forced okuyingira mu bintu bino ebya marriage naye ng'oluusi kye baagala okukunuukiriza okufuna ate oli gw'atayagala yakirina. Kati omuntu ndaba obuzibu obuliwo bw'awasa gwasobola nga si gwayagala bw'atuuka okufunamu embavu si be baswichinga era omulabirawo bw'aba wa mazima ayinza n'okwatulira nakusobola busobozi bw'abanga wa mazima ntusokwetonda kwange kirwa kitutereera nga sikyakulaba mu layini what is the problem era nti njaga kwetonda nti nakusobola busobozi naye nga ebirowoozo byange okwagala kwange obaoliawo tekwali kutudde mu ggwe naye abalala baswichinga buswichinzi naye omusajja takyategeera omusajja takyawulira omusajja takyakola kinaye nga olunsi waliwo ensonga esagenda yatwala lwakuba gwe gwasobola ekyo bulaba twagala nnyo abazadde abateekateeka abantu omuntu manyi tulina omutawaana nti tukyalina abantu babuulirira abavubuka nga bagenda kukwasa n'abawala kati buli muntu yetegeera n'atategeera yetegeerera duli omuntu yamalanga wiiki ng'ali mu kisenge olwaleero omuwala omusanga ebula ennaku 2 ng'ali mulebulebu w'ekibuga oli yabeeranga musenge nga naatera okufumbirwa kakati abanaatera okufumbirwa babeera mu akeedi kakati tunuulira kugamba katonda alina kutaasa butaasa mukama alina kutaasa butaasa olwaleero topic eno manyi eri sensitive kubanga etawanye with experience n'abavubuka naddala abaana ab'obuwala balina ensonga olinga ekibuzo kyaffe kigamba nti love kisima oba kintu kye bakolerera abawala bangi kino kiri common nnyo mu bawala omuwala ng'agamba nti mbabuulire byonna mubyogera ne love bwebanga yiyo eba yiyo kati ne baba na kino ne bw'onookola otya ne bw'onoofukamira ne bw'onoosinza omusajja ne bw'onoomunaaza ebigere nga laavu teribeerawo kati oli n'abanga agamba nti nkubuulire nze ndi bubeezaawo alinga agamba laavu yatonderwa abamu abalala yabatonderwa naye nga keesi enkulu yewegamba nti love omusajja okabajagereza ku musajja oba omukazi omusajja ne bw'onookola otya nga si wakwagala tali kwagala kati n'asigala nga agamba nti nze mba byange oba waali oba njagala awo ekibuuzo love kisima oba kintu kye bakolerera nga tekijjira bugize ku mukeeka kuba ekisima kiba kikugwira olinganga agamba nti waliwo abaafuna ekisiraani mu laavu kakati ebintu bino tulina okubitegeera obulungi laavu bagizimba laavu n'okugiyiga bagiyiga waliwo omuntu gosanga yayiga laavu nga kati kafulu nga musajja nga singa biri mu diguli bandi badde bamuwayo wakiika diploma ng'omuntu yayiga laavu naye omuntu laavu bagiyiga oli n'akulaakulana mu laavu n'ategeera ddala laavu n'afuuka ekintu omuntu kye yali anoonya mulimu abantu abakyala abafumbiddwa abasajja nga baliwe naye nakati omusajja wange yatereera ali mu layini era kati ne bwe tubeera mu bantu olabira ddala nga omusajja ali muki mu layini omanyi abantu aba yagiyiga aba yayiga laavu kati otaddewo platform esomesa muno laavu kati omanyi waliwo ffe twefuna tuli bakulu omuntu agenda okuwasa nga akuzi onafuutuka erukunjiri onafuutuka esoloti onava nakaseke alumba w'entebi mukulu ku mukulu kati tetufuna mukisa nnyo kutegeera bantu bano background zaabwe naki betubeera nabo. There is what we call traumatized partners. Traumatized partner ye muntu gofuna nenga ayise mu mbeera ey'okutulugunyizibwa asikakanyiziddwa emotionally asikanyizibwa nga bw'ogambye kwamba akubiddwa anoonya waayinza okuwumulira naye ng'ate gwaguddeko tawumuza. Kati olina okutegeera omuntu bw'aba yali traumatized oba yakula kati osanga omuwala n'omukwana n'omwagala naye omuwala oyo nga yakuzibwa step mother oluusi ba step mother balina empisa engeri bayisaamu abaki abaana bababba baabwe
omuwala oyo olina omukwata obulungi bwakusobya olina okwetonda mangu olina okumutegeera omubeererewo olina okusooka kikulu okutegeera nti ono yakuzibwa step mother. Yes. Kati awo ndaba oli mu kuyiga. Yes. Oyiga omuntu. Kati ono omuntu alina ofuna omukisa okuyigirizibwa okwagala. Oyinza okusanga omuntu nga enkuza gyeba omuwala eyakulira mu family etalina laavu tagaba laavu. You can't give kati agabe you can't give what you don't have. You are not equipped with love. Era gosigala wewonya zo mukazi wange talina kwagala akujjewa tekiri mu ye tayonkangako kwagala tatulangako ku kidiba kirina kwagala teyalabako yakula taata we ne maama we beekuba bwekubi bw'omugaana okukuba akwewuunya kubanga yamanyi yalabanga maama we ng'abuuka n'akuba kitaawe manyi eyo yenkola kati weewoma n'alyoka ayomba okitegeera that is the style of marriage yamanyi that byeyakula alaba that is the style tafunye mukisa bantu kumusomesa kumukyusa bwongo kati ngenda omutomera nga simutegedde. That is where the danger is. That's where the danger is. Kati gwategedde nti ono omuwala yazaalibwa ne baganda babalenzi yalimu muwala omu gw'omwewuunya okulinnya ffene bw'otegeera nti omuwala yakola ne bannyina nga mu famire yaabwe bamuzaala muwala omu ng'era yabeeranga n'abavuka baganda babalenzi baalinyanga ne ffene n'emiyembe takkiriza mulekawo kati bw'osimba omuyembe mukomba n'agulinnya nogati bannange kirakwasaki kino yalaba kyakola kiri nnomo yali afunye omukisa okumuyigiriza nti abawala tebalinnya miti yakula bwa kati ogenda okumusisinkana oyina ky'omuteekamu ky'otategedde nti omuteekamu kintu kyatabadde. Yes. Omwana gwe bakula nga bamubatula buli kyakozebwa leeta amazzi ne bamukuba bwakuba muto yomba nnyo ye yakula amanyi kyekyo ti omuntu asobyamu katono n'okuba omuntu akusooza katono n'okuba gegana maka gosanga balwana ku makyano olweggulo kakati ono yali mu kutegeera ono nono yali mu kutegeera ono nabagamba nti be with open communication munno omuwa omukisa akutegeere ennaku zino sitegeera kiki bayita dating. Abantu era notandika okubuuza wano emitendera gya love bantu batuuka okwedetinga olwaleero nga balina mwana. Exactly. Omuntu bamuzaalamu omwana owokubiri nga tamanya amuzadde mwana wokubiri yalinnya liri akubiri. Kituufu. Akuwoleza kimu sozi mo nobugati mo kyeki sozi mo ziyangamba sozi mo bali mu baana bameka sozi mo ligwayo litya. That is a danger. Naye wandibaddewo foundation y'okuzimba ekintu kino n'ozimba omukwano. Tutandise ekibuzo kigamba nti okwagala oba okwagala okutuufu kisima oba bakikolerera. Kati otandise otulaga nti ekitegeeza nti tebagwira kigwire kwe kuba nti n'omuntu asobola n'okukiyiga. Kati ekyo nakyo kipya. Actually bw'ogamba nti no kisima you mean luck. I think you mean luck. Kyekyo. Kubanga ekisima gwe gulinga omukisa. Gwe mukisa. Omukisa ogumanyi. What we call luck. Luck comes when the preparation meets an opportunity. Round about kwe basanga luck. Why no kubanga eno wavaayo preparations. Neno nga wavaayo opportunity. Where the preparation means an opportunity, at that roundabout you'll find luck. Kati omukisa bagweteekateekera. Era bweweteekateeka n'osisinkana omukisa bw'olaba omukisa. Era teriyo omanyi kakati either olina okubanga okkiriza Yesu n'obulamu bwo bwonna n'okukkirizako konna
obanga okkiriza sitaani n'obulamu bwo bwonna mu kkubo mu highway tuba n'oluguudo lubaamu lanes 3. There is what we call the outer lane, the middle lane and the inner lane. Bw'obanga ovuga emmotoka ng'odde Wakisene ewaffe kati ng'ova Kampala tukusuubira okubeera ku mukono ogwa kkono ng'ojjeeno odda Wakiso. Otegera bw'oba odda Kampala tukusuubira okubeera ku mukono ogwa kkono bw'ojje n'obeera ndowooza ddyo. Kakati kizibu nnyo gamba nti nze siri ku kkono siri ku ddyo nvugira mu midoleni owe Wakisa akutomera nadde Kampala n'akutomera n'ofuna obumenje bwa mirundi emeka ebiri abo tewaliwo mukisa. Kati oyimiridde wa omuntu ng'ateekateeka okufuna omukisa mu relationship, omukisa guno alina okweteekateekera era waliwo ensonga ez'amazima ezinyweza omukisa. Katonda asobola kuwa omukisa n'akuwa essente n'ofuna emmotoka n'ekizibu nnyo Katonda okuweereza malayika Gabulyeri akuvuge nti akati Katonda yampadde omukisa era namaka nagifunye kyembulako ninze malayika agivuge antwale emukono. Ekyo tagenda kikola. Kati Katonda omukisa kwe kufuna amagezi okumanya n'okutegeera n'ogateekesa mu nkola. Bw'omugateekesa mu nkola n'olyoka obeera lucky n'olyoka obeera blessed. Actually being blessed is being successful. Once you're successful in anything, people will say you are blessed. Hey, you are lucky. You are blessed. Tell you omuntu alemererwa kubeera successful mu kintu n'abeera blessed. Apo mukisa tukulaba mu success. Of course. Mukisa tukulaba mu success. Kakati osanga omuntu nga byakola bisetinga kisiraani nenga alinze mukisa. Kazi gwagamba nti omukisa mpe ogusanga yeetegese. Weesize sabuni wansi w'ebigere ate weewunya lwaki ofunye kisiraani ky'okugwa. Kubanga sabuni aseerera. Kati bino ebintu relationship omuntu kambole abantu abagenda okubeera successful in relationships baziteekateekera. Balina bye bakola. They prepare for the law of the jungle and they are fit in the relationship. Bwe kiba kibiranga ky'ekyomukwano ensolo ezigenda obeeramu ziteekeddwa okuba nga ziri fit okubeera mu era relationship ye bw'eba eneefa tekeera nca kufa oba owenyedde emyaka egi ebinywa biba oba owenyedde. Omuntu asobola okuba nga ddala akwagala nga gwe muntu gw'ayagala n'oteekawo ebyonoono okwagala kw'omuntu era okwagala ne kufa ne kugwawo era ne bakusuulawo. Naye nga yali tateese nti kulekawo gwe wali mukazi w'obulamu bwe naye n'oteekawo ebintu ebimukooyesa. Ne wabawo omuntu ng'oluusi yali takwagala bulungi n'omuyigiriza okwagala n'ayiga laavu n'ekula n'akwagala ne mubeera successful. Yoyo gwe twagamba nti yajja ategese kumala naawe wiiki. Yes. Kati mukonodde omwaka n'olutaali mwagigendako. Exactly. Bamala n'okubagatta muyingidde emyaka 4 akwewuunya bw'omwewuunya. Kakati waliwo ebintu ebikulu ennyo mu bulamu omuntu by'alina okuteekawo mu relationship okusobola okubeera ow'omukisa mu relationship. Ekitegeeza ono agamba nti omukisa bazimba muzimbe kisima. Ate ali mu katyabaganye bw'aba alowooza nti ajja kubeera awo kimugire bugizi. No, waliwo n'abakoze ebintu mu butanwa. There are some people who are disciplined by mistake. Olwo abantu abalina empisa mu butanwa nga oluusi gye yakulira balina ebintu bye baakolanga oba maama we yafukamiranga n'awa taata we juyisi oba bwe baalabanga abagenyi baafukamiranga. Kati ye nga yakula ekyo kyamanyi naye bw'akikola nga kye yakuliramu naye nga kisanyusa omusajja ekisima ne kijja n'akiyiga kanajja afuna ekisima mu butamanya. Naye waliwo ensonga enkulu ezinyweza kyewandiisa ekisima oba omukisa. Kati kankutegeeze osobola okukeera omuntu asobola okukeera enja ng'omuwala amwagala
era namudetinga nga amwagala naye ne batuuka ne bataka okwawukana mpola mpola n'omubuuza naye nsonga ki ey'amazima wangamba omuwala oyo kufiira kituufu kubanga ffe bajja ne batugamba nti oyo mwana mukadde tondaganga walala nonga nti watugendeko neeno nyamba buli saagala kulaba mu kitonde kirala waliwo omuvuka yangamba nti nze ne bwe ndaba omuwala omulala ntunula eri naye ndaba nga alina okwagala amaliridde naye wayita omwaka gumu nga banaatera okufumbirogana nanga nti siyagala kumulabako nemuga WhatsApp mulimu abantu bebakola nga bibaleetera okufiirwa emikisa nemuga nti what is the problem nanga nti omwana ayina olugambo omwana ayina olugambo ne bwe mugenda bugenzi n'ogula amazzi abagamba ntwagenze netukirira netutuleyo leero netwanyerereza oli yalese dawa ayogera buli kyalabye kyebakoze kyalabye kagamba omuvubuka naggwebwako privacy nalaba nga omuntu gwagenda okubeera naye mu bulamu si ye muntu omuki talina mizi. There are people who cannot keep secrets in life, yet there are people who are looking for partners who keep secrets. Obanga ekirooto kyange kyali kyakunoonya mukazi wa mizi kati nenge birala bina nabikulabamu nga ekyo kyenoonya nentuka nga toli wa mizi ekyo kitandika okwawula abantu akugamba nti mwami Kayita omwana mwagala naye alina olugambo ate bambi ne bana abavuka ate okuyimirira mu maaso g'omuwala n'amugamba tomanyi kino kitutabula kino ekintu kyokola tekiriiyo n'ogamba ono buli kyetutuuseeko n'okyogera you don't hide anything. Kati mulimu abantu abafiiriddwa relationships olw'okuba tebasobola kufuga mimwa gyabwe olulimi luno lwolaba lusobola okuzikiriza ebigambo bino bisobola okudestroyinga. People have lost their good relationships because of their language. Omukadde ontwala kutandika okussa ebirowoozo byange kuba nti n'omukwano guno bagukolerera. Yes. Era bw'otazimba mpagi za mukwano teguwangaala. Empagi z'omukwano, there is what we call pillars of love. Okugeza ngugambye okuuma ebyama. Teriiyo mukazi wa muwendo ng'omukazi asobola okusiikira ebyo mu nnyumba. Teriiyo mukazi agenda kusiimibwa nga butasanguza bbaawe engeri gyali mwavu. Bbaawe asobola okubeera omwavu naye n'omuwumbawumba. Be bakyala abatuuka okugenda mu bazadde baabwe ne bagula ebintu n'atuuka ye n'abagamba nti omwami yabawadde. Ate goyinza okwanga ekyo kikuzza wansi naye teriiyo musajja gwe bakolera kintu ekyo n'atazuuka 11 kukola. Obumalirivu bw'abasajja abakola ennyo be basajja abakazi be babeereddewo ne babateekawo ekitiibwa ekitali kyabwe. Abasajja ne bamanya nti nina okulwana ekitiibwa kiri nkisange. Ndowooza abamu teboogera babyogera mufunye butakkaanya. Ndowooza nakyo kigwana okubeera kiriya. Omuntu amanye nti yakuyiriddewo omubiri bwe yagenze. Guyiweewo naye tugamba kyalo kyonna. Of course. Nti ate oyo yali asobola okunyanjula era singa saafuna zinyanjula oyo musajja wammwe. Musajja wammwe nga bwe mulaba bwakola kika toyambye. Omusajja alwana okulaba nga asobola okubaako watuuka kubanga omukyala amubeere. Naye kuba akafaananyi nga mbadde awo omukyala agenzeeko waabwe ne bankuya ne baŋŋamba mutabani twagala okwebaza ebintu tubirabye. Ebituuse tweyanza nnyo weebale kufaayo mutabani. Ne bw'oba wakaluba otya omutima omukyala wadde omuwahanga. Mutabani tusiimye tubirabye wano weebale. Bannaye weebale kutulowoozaako. Eyo ndowoleza omugaati guno. Tweyanzizza ate n'omukyala bw'atuba nti mannaye omwami antumye okubatuusaako ebintu bino. Tokikola nti ogenda kimukolera buli kiseera naye kitegeeza kumubeererawo mu kiseera ekyo lwatasobola kukikola. Era omusajja oyo bw'alituuka ku level ekikola alikikola era alituuka atuuke nga yabikolera ddala kubanga wamubeererawo kakati ajja kwagala nnyo. You stood in for him. Love erimu okugikolerera. Okuyimirirawo.
love erimu to sacrifice. You can't have genuine love if you don't sacrifice. There is no love. Love erimu sacrifice. Oli agamba nti mukadde nze kyemmanyi ntirave Mukisa gukutomera butomezi kati amanyi gakola gateekamu kwe kwezigula kati anti kati yena agamba nti anti Mukisa gukusanga busanga kanyirire bunyirizi alijja anto jafuuka ekikozesebwa era kibi nnyo okweseetinga okufuuka ekikozesebwa. nsobola okweseetinga okubeera ekikozesebwa. Yes. Era osobola okweseetinga okubeera ekikozesebwa era n'abakukozesa ne beekolamu olukiiko ne bakola ne meeting nga bamanye omukozesa wa January abasajja balina okwenyuma ntaze namaze naawe genda nze namaze naawe kola otya genda ate n'agenda nabeera successful kuba bazuula ekikozesebwa. Yesetting omuwala aba teetaddeko muwendo. Gwe bw'ofuna omuntu teekawo ku ebintu. Laga omusajja nti oli mukakamu, laga omusajja nti oli patient. Omuvubuka baba agenda kuwasa ne bw'obanga ewammwe muli boogezi toyogera nnyo kuyisa musajja. Ffe tuli boogezi, ffe tumanyi nti abasajja ffe tulina okwogera. Mukyala nayogerayo bibiri era ffe okwata omuzindalo n'oyogera eddakiika ana kati ne mukyala wange ababuuzeeko naye mukyala bw'aba teyakivuga omukyala n'asooka akwata akazindalo n'atuvuga n'agamba kati n'omwami era abaami abasinga tebatera kwogera babuubabuubi abimazeeyo banna. Waliwo ebintu omukyala byatandikuze ng'okwogera. Omuntu omukyala ayagala okuwangula omutima gw'omusajja alina okuwuliriza ennyo okusinga okwogera. What we call a good listener. By the way, ne bwebeera musajja ne bwebeera musosoyate ne bwebeera owewalanga nnyo okwogera nga tonawulira nnyo. Omuntu awuliriza ennyo bw'ayimuka okwogera byayogera bibaako omuwendo. Naye waliwo omuntu ayogera by'atannawulira ne bamulaba naye akubye ekirenne ng'ayogera ne by'atannaba kuwulira n'akuba eno kukakanya community n'asaanula nsangu. Yes, listen. Waliwo ekirungo ky'omukwano ekyo omuntu wange awuliriza naye n'oyingira wano mukadde ddamu onoganye ensonga ezo. Is it a must that a man I can't call it shining naye omwami ateekedde olesa ekyokulabirako ekyokubanga tuli ku mukolo omukyala ne bamwita n'ayogera n'atuvuga n'amaana n'atukwasaayo omwami n'omwami kayogere kirina engeri gye kirabikala mu bintu ebirala. Yes. Wakiri ove wako mu settings n'omugamba bw'aba tamanyi byakwogera nga talina byakwogera muweeyo mukikube half. Tulaga community nti ovuga 95% omusajja n'omulekalayo 5. Community ekinyonyola bulala. Nze musinga ssente zetugenda owaayo nze nzikwatanga anti Omukisa gukendeera gwagambye ekisima. Omusajja atandika ezo gana okutambula naawe emikisa gikendeera. Listen, mukazi yandibadde awuliriza naddala when it comes to one on one couple. Omuntu nojja ovudde gy'ovudde noyagala onyonyole munno lwaki waluddeyo gye waludde ye n'akunnyonnyola. Nze ndudde gye ndudde nsuubira okubanga ngenda kunnyonnyola gye ndudde oba oli awo na lwaki oba wakayingirawo eba nange tuuse saawa 5 ezekyo gwe tomanyi kintu ekyo bwe kiruma nga nakulaga nti oteeseteese okwogera ebitalina makulu bingi. Lwaki ne bwe babikukosa, why don't you give time this person n'owulirizaako? Because in the first place tusuubira wano either omu ayinza banga accusinga munno okulwayo. Yes. Nono gwe accusing okulwayo. It is okay. Naye wabeewo okuwuliriziganya, wabeewo communication nkulu nnyo mu bintu. Kati abaayo kati okusina bw'okyogedde mpulira nga it is obvious nti omuntu azze nga alina gy'ava aluddeyo.
it is in order okumuwa omukisa okutegeerwa lwaki aludde gy'aludde then n'oyogera kiyinza kuba kubuuza kibuuzo nga okomyewo leeti nannyonnyola n'okola response n'owuliriza n'okola response kirabika kitya mu mbeera eyo ng'ate yaba ayogera ki kati omuvubuka yagenda okusinkana omuwala they are dating ate bambi ng'amwagala naye n'alwa mu jaamu n'atuuka bwe balina okusisinkanira nga onaaluddewo okutuuka bwe yatuukawo omuwala nga yavudde mu mbeera ajjudde naye nga ajjudde bw'alinze omanyi bakutabula ajjula ate n'asigala ng'alinze kati ono bw'atuukawo I'm sorry there was a lot of jam my dear ono ng'ali kuki n'aseereza ono neyegerera amunyiga mu ssimu kati ono n'atuuka n'akoowa ng'alaba talabiddwawo kituufu abadde mu jjamu ate abadde avuga motoka era jjamu waali aluddewo si yayagadde ayagala kunnyonnyola munono amusse mu mbeera akola apology oli n'amulaga nti ali mu kutayipinga ku WhatsApp tawuliriza abatuusi ba leeti tawuliriza sajja mu nsi kunoonya abatuusi baki sajja kunoonya babeera mu jjaamu naye ate onninze wooli ng'ate waali kati ono atuuka awulira nga akooye embeera ekola ki avuga emmotoka akole ki ate aba yakasimbula n'amukubira ogenze ogenze ninga mumanyiira wandeese wano nonduyisa wano ntudde kati ovuze nemoka okoze eki naye bw'atuusewo ng'akola ki mulimu obuyisa obutta emikisa I told you there's what we call soft skills soft skills oba oli muyivu kyengaki naye waliwo soft skills teziri mu unity course yonna kosi ya bulamu gisomereza ku bendi kiwanuka kosi ya bulamu exposure course obuyisa obu noba ogenda okusinga n'omuntu n'omusanga atudde katebe ng'amagulu gali ku kalala bwe kati muwala agase obutebe busatu alinga aguzeewo waliwo kalakita gy'olaba oluusi abantu babeera open kubagamba weetaaga okuba nga omuntu naye akulabamuko omanyi kakati omuntu ogenda mu maka ate aleka okulowooza naye omuntu ono gwe ŋŋenda naye olaba yeeyisa bw'ati nga tukyali ku leve eno tusisinkanye mu hotels waliwo n'abalala wali abatulaba naye aliyakitinze bw'ati nga tukyali mu butebe bwa restaurant anaaliyakitinga atya nga tutuuse mu ntebe ez'ewaka wano tusuubira nti waliwo akafansonyi naye akozebwa kakati gwe kyoyita ekisima waliwo abatta ekisima people kill blessings others build blessings bayimusa emikisa gyabwe yakiyise kyakumuteeka naye tulaba wano ono alina engeri gyateze bw'ati nga yetegese waliwo abantu abalese abantu baabwe naga omuwala oyo mulese oba omuvubuka oyo mulese sigenda muddira naye nga ayina laavu mpitivu eri omuntu oyo era abeera eyo n'akaaba nga tayinza muddira naye nga alina laavu omuntu n'aleka omuntu mu bulumi gwayagala ennyo mu bulumi era mulimu abakyala ababeera mu mahanga bafumo naye nga balina abantu baabwe baagala be baaleka naye nga obuyisa bwabwe bwasukkuluma laavu obuyisa obubi bwawangula laavu ne bugimegga wansi. Let me tell you, there is a beauty mu bantu abagana waliwo omuntu nga mukakamu akolako ebyekisa bw'omenyeka omutima akusabira oba wakwetonda n'agamba nti ntegedde tomalaayo kibi nnyo I didn't know bannange nti kikutuuseeko bannange I'm sorry ye n'alagana okwetonda takulinda kumalayo byonna obadde onnyonnyolera jjaamu n'olaga nti actually n'okukulubula bakukulu naye oli asobola osigala ng'akyafuka naye ono gogamba nti wange munnange ensasa nduddeyo olaba wano bankubye babadde bamundu bakubye bakibeera oddiyo ayagala n'okumanya ekika kyabakubye ye bakubye batya kirwaki weesetinga mu kkubo wanakuteeka mu mbeera ey'omuntu nga owulira amenya
you are no abantu bonna beta okubeera abantu bagala ekisa abawala bonna bawangudde abasajja bakola ebyekisa eri abasajja babalabira emitima gyabwe babawuliriza they respect the opinions bawagira ebirowoozo byabwe ne basi byamagezi nnyo akutereza maze kuwagira awo wolabira omuntu nti oyo muwala alina omukisa yafuna omusajja amwagala. After the success, yes, once you build up the pillars to maintain and be successful in this love, obera successful mucho abantu nakola banga yafuna omukisa mu relationship nenga omukisa guno wazimba muzimbe the opportunity made preparations. Wali wetese okubeera ow'empisa, wali wetese okubeera omuntu omukakamu, wali wetese okubeera omuntu ow'emmizi atayasayasa byama, wali wetese okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa ayambala obulungi asaasira, wabyeteekateekera bakubulirira bulungi nomanya nti omusajja yenna nangwa mutta. Waliwo abawala abali eyo nga beesetinga dda owamugwera mu ttaano buli omu ajja kubuuza eyakuloga nga n'abasajja bennyini abafumbo nga olukukwata bwati they prepared her how to handle men and they prepared her to handle men who are not handled well. Mukwano gwange tulinye mukadde James Kayita naye kisinga mukadde okunsanyusa ntera nnyo okugamba nti oba oli awo ate twetaaga abawala bafuna omukisa ogw'okuwulira ebigambo nga biva eri abasajja. Kyenzikiriza nti kikola nnyo oba oli awo abawala basinkana nnyo basenga naye ng'ate somehow somewhere they would need more okukojja. Ate oba oli awo n'abalenzi twetaagayo omukisa ogusisinkana basenga nga bwe tubalansinga n'okusinkana bakojja. Njagala nnyo ebigambo ebyo bikola amakulu mu bulamu bwo mwanyinaze oba muganda wange kubanga biva mu muntu nga omuntu nzikiriza nti omukyalo olwaleero bw'ajja n'aŋŋamba nti abakyala bino bye twagala mu baami muntu mutuufu akugamba ekigambo. Omwami bw'ajja n'agamba nti muwala gwe weemamaaze na biki naye abasajja kino kye baagala. I think obeera n'omuntu omutuufu mu budde obutuufu. Kakati mukadde ogambye nti love abalina endowooza nti kisima kiri awo kyotomera kiyinza nga si bwe kiba olinga alaga nti ogambye abantu balaba after success then ne balyoka baguyita omukisa. Ekisima oba omukisa bagulaba omaze kubeera successful naye ng'ekyakutuusa okubeera ku successful olina bye wakola ebyakufuula successful. Ekitegeeza bano abalaba n'agamba banange omwana oyo alina omukisa yafuna omusajja aba akigwana era aba yakikolerera. By the way teriyo muntu alina mukisa nga takoze. Even the Bible is very clear. Katonda tawa muntu mukisa ali awo agenanga agumansa bumansa. Bible eri clear nawange emikisa emirimu gy'engalo zammwe ono muwala aba alina emirimu gy'akola n'alyoka afuna emikisa mu kino. Damu statement nawange emikisa emirimu gy'engalo zammwe. God cannot bless hanging hands. Kati ono kulafuba n'okubeera ow'empisa okulaga nti afaayo okulaga nti alina ekisa awagira ebirowoozo by'omusajja akola biki aba ali mu kulafuubana ngalo ze ali mu kukola. Kakati engalo bwe zibeera successful ne ziraba omukisa naawanga omukisa emirimu gy'engalo zammwe ng'otudde opaakiza olinza omukisa. God cannot bless hanging hands. Never. Kamutegeeze. Yes. Teriyo muntu ali awo mbwe ebintu yabireka byekole byokka. Ekisima tekigwa. Oli wa boggo, oli mukyafu, tofaayo, tolina buntu bulamu, tolumirirwa, kati oli awo oli. Era nze nagamba abawala mmwe omuwala agenda okuwangula omusajja ye muwala amanya amaanyi g'omusajja we gali, the strength of the man and the weakness of the man. Kati bw'omanya the weakness of the man tokwatayo. Tonyega wali bunafu bwa musajja buli kiseera obeera opromotinga wali maanyi ge. Wano waba tewongera kuba wabi. N'omusajja aba amanyi. Buli omusajja yennyini buli bw'omuwaana amaanyi ge awaana ku bunafu bwe. So bw'okuba nnyo obunafu bwe akendeera amaanyi.
it is vice versa. Mukadde tuddire mu statement etegerekeke. Buli bwowaana n'otendereza strength oba amaanyi g'omusajja ebyo ebirungi byakola wakola obulungi no kasowaana wakola obulungi yeerwana nnyo n'awali obunafu okutereezaawo ne buli bw'olaga ennyo awali obunafu bwe obulungi nabwo bwe yayinako obutono bufa. Ate ndabanga ekyo ekikola ne mu general life. Yes. Ne bwe tubeera ku mirimu lwaki mbeera ne bossi ng'afokasinga ku bunafu bwange. Exactly. Eva talabako ky'oderivalinga alaba bikulema. Abantu mwena abali eyo nga abantu mubalabamu bibalema temujja ne kye baali basobola mugenda kukitta. Ne bwaba mukwano gwo ne bwaba mwanawo ne bwaba wakeere nja nga wafumbira omusajja omumpi bwati short man. Bw'olaba ng'akozeyo ekyamagezi mugata omuwanvu kinakisobola. Omuwanvu kino kyokoze omuwanvu akisobola. Bwetomanyi maanyi go bowadde musajja mumpi ayinza lotako ate tako kola n'ebyabawanvu. Bantu bayiba bawo sayo bafumbira musajja mumpi kasayo kam kino omuwanvu akisobola kino. Omukyala my sweetheart, you need to show people your capacity. Oyina okulaga abantu amaanyi go. Kino omuwanvu kinakisobola kyokoze munafumbira mumpi kati nemubanga abatadde ensi butamanya nga mufuusa abasomesa eri ensi. Tomanyi kyoba ozimbye mu musajja oyo omumpi. Tomanyi asituka ina amaanyi. Mulaba nga awanvu ye mu ntegeera mu confidence ate ng'ekyo kye twetaaga. Yes. Omuwala omu yali yeemulugunya ati munange baŋŋamba kweyagala babeeru ate nze ndi muddugavu ng'omuwala abeera yeekubagiza buli kiseera. Nze ndi muddugavu omanyi munange naye sijja kwemyusa nze bwe nti bwe nazaalibwa ndi omusajja n'amugamba my dear ani yakugamba nti saagala baddugavu nziga saagala kye bayita kitonde kiiru yakuba abeeru era n'agenda yakuba abeeru n'awaanawaana abaddugavu kwagwe yali alina omuddugavu n'agenda ne mu biology n'amugamba nze nasoma n'ebitabo n'enzuula nti abantu bonna abeeru ebirungo tebyali tebimala ebikola kale kati baali nga olaba namagoya nti namagoya aba bino tabiyina waliwo ebirungo era buli mweru teyawera mu kutondebwa. N'amulaga nti kakati abaddugavu mwe mwamalayo buli abazadde bamwe baayina byonna ebyetaagisa okutonda omuntu atuukiridde ng'ebirungo byonna mwebiri era abazadde abaalina ebirungo ebituukidde okuzaala abaana batuukidde bonna baddugavu. Omuwala yakeera ng'agamba nabakala abeeru saasidde abeeru. Tugamba my point is zimbira munno wolaba amaanyi gaalina you build where he has the strength. Kati bali bogambye nti tumulaba ne tugamba yafuna bufunyi mukisa eno wansi tumulaba ng'akizimba kati abeera azimba n'amanya nti bambi omusajja wange ono alina buno obunafu sigenda kubwogerako era wali obunafu akwatawo bulungi asigawo bulungi era asomesaawo bulungi with care. Bwatuuka wali amaanyi ge n'awaana awo wateeka amaanyi n'awaana. Ogambye nti bw'oteeka amaanyi ku strength ono walina amaanyi eno kiringa ekyekola kyokka nti eno yeerwanako. Yes. Bw'obeera musajja mutonotono nga nze nakanti kakati olaba munaabeera ne sente naye talina sheepu lwaki tukosa sente zonna naye kati noba n'omusajja nga mwami Kayita smart man yenna alina sheepu kugamba olaba nga ne sente zo zikukozeeko noga nti bannange katonda nolaba omuntu nobeera nogamba n'abanene abatalina sheepu ofuluma okiyimba zimba wali amaanyi g'omuntu. Bwe mwamwagala abantu bagende ku ntikko, bwe mwamwagala abantu babeere successful, mwamwagala abantu babanyweze mu bulamu bwamwe muzimbire ku maanyi gaabwe. Boost the strength. Olwo oli mu kuzimba oba ozimba kisima oba ozimba mukisa. Era omuntu bw'atandika okutuuka ng'akwenyumiririzaamu akunoonya bw'oli bannange era mukyala wange yategeera
Temusobola kuntegeera era bawulira nga bakola ne statements ze temusobola kuntegeera mukyala wange yantegeera omanya oli yamala okuzimba kati ayina omukisa omumugamba yeyame sente let me ask my madam owulireko omusajja nga ayina esente ze nga omunga nti bugenda tuwameka nga kanti kansoke enkuba essimu kansoke enkuba essimu yalina okumbulira zembawa kakati olinaga mukyala alina omukisa omusajja amana kumubuuza zaanaawaayo behind what we call that lack okisima there is something kati for you are seeing a finished lack, unestablished lack, but there are a lot of efforts waliwo efforts nyingi ezaakolebwa omuntu ayinza kuba nga yalina mubi nnyo mukutandika nga yali mubi nnyo nga nono nyina alaba taamusobole n'alwana okulaba nga asobola okuteekawo embeera enyweza omuntu oyo n'amanya kyakkola era omuntu ono nasinga nga alina ebintu by'amazima byazimbidde ku mukyalo ono nga mutuufu ono yeetalabika nga ebintu byonna ebizaamu omuntu essuubi abirina omukyalo olyenagatiwayo mbadde bizinesi zeesibyemu nengenda mu banka ebadde baŋŋambye okumpa looni bwe bakusiba kirimu wekka ekyo kirimu wekka ate okwata ku kyapa ky'ennyumba yaffe kugamba nga oze onoonya sapooti oze onoonya muno buwagizi ku muno n'aloka akukuba n'akusalako boodi n'osigala mu kusoberwa abantu bonna abalowooza nti tewali mukisa mu bufumbo oba mu relationships abantu batuuka mu level y'okusoberwa nga yakwekubako ono n'omukuba left n'omukuba right n'omukuba left kugamba omuntu asigala nga gane bannange I've tried my best abazimbye ekintu ekyo those pillars to be successful bebagamba nti balina omukisa sister oba brother bwe njogera bino ng'oli mulenzi atulaba ate bikola nnyo amakulu eri omwana w'obulenzi birina engeri gye bikuggula amaaso ku bintu byo by'otatunuulira kakati naawe oyinza obanga obadde oli awo olowooza ojja kutomera butomezi muwala naye olabye nti birimu calculatinga omwana ow'obuwala abadde alowooza nti ojja kutuula butuuzi awo bikusange busanze awo ekigambo kye njala okuddamu okujjukira kyekigambo nti naawa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe gy'engalo zammwe yes oyagala okubeera ne relationship eri successful biki by'otaddewo biki by'okoze ebiraga ntera okukola statement yange nti olaba ennyumba gyeriko sseŋŋenge sekanolya kumpi eriko n'akuuma bagiyingirira gwe ng'okonfaminga nti kakati okuprotectinga tekukola makulu era oli ajja kugamba olaba oli alina driving permit yagenda mu driving school n'ayiga okuvuga emmotoka n'afuna accident ng'okonfaminga nti kati okubeera n'obumanyi mu mmotoka tekirina makulu kakati tugende bugenzi tekisoboka kati osanga omuntu nga just even to apologize ng'omuntu tasobola nga waliwo omuwala nga tasobola kwetonda nga tasobola ng'era yo okuba mulungi alina figa ne bwasobya balina mwetondera ku ddiru ki anti kakati okubuuza nti ku ddiru ki ekireeta ekisiraani kyekisiraani era kati buli bwotako oli bwabuuza nti lwaki mwetola ku ddiru ki omukisa we gubulira omukisa gujja na kwetonda because to apologize you are building up sorry nsaasira bwe mba nkusobeza akola ki nsaasira in fact I promise I will not do it gutomanyi katako bikawooma I'm sorry nsaasira mukwano sigenda kukiddamu I apologize I will never do it again saagala bintu bikunyiza mukwano ne munange tuli bantu oli mukikolerera oba oli mukolerera mukisa mu relationship yo ne mulimu abantu abajja mu relationship nga balowooza nti oba let me tell you things cannot happen so that things are made to happen. So you're saying in a relationship finding it like true love was a successful relationship, it can't just happen. No, it is never. Things will not happen. Things are made to happen.
engalo ezitudde wamu ekigambo ekyo oba kiddemu mu Luganda tuyinza kugamba tutya teriyo bintu bigwenda kwekola bwekozi ebintu bakolerera bikolerere ne babiteekawo n'okufuna amagezi kyetaago bw'obanga oli munnakyalo ne bw'obeera musabi otya ng'oli munnakyalo bw'ojjegamba toyinza tulaga stress kweyaweri ne mwoyo mutukuvu tasobola kukulungamya kufuka kutegeerako even the Holy Spirit cannot inspire you beyond your understanding. Tojja bitegeera Katonda kyovola bakatonda bwe yatonda ebintu yalagiranga na bulagizi kino kibeewo ne kibaawo kino kibeewo ne kibaawo bwe yatuuka okukola omuntu n'apulaninga n'ayita ne meeting era bw'osoma mu Lubereberye n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe tumuwe obuyinza okutuuma ebitonde ebirala amannya abeere mufuzi waabyo abeere nga ye mugezi waabyo nga actually ye representative wa Katonda ku nsi eri ebitunde ebirala. Kati bw'oba tosobola kufuna magezi gakola bintu ebintu tebijja kukolebwa. Olina okusooka onoonya amagezi agakola ebintu omanye n'amagezi kyagakola biki. Gwe bw'onojja n'ogwa mu relationship n'olyoka oweevuma engeri gwakulembedde mu bisiraani ebintu tebiyinza kwekola ebintu bakola bikole. You have to prepare. Buli kintu kyogenda okutuukako n'obeera successful mu bulamu olina okuteekamu. You put in your knowledge, your mind, teekamu. Obufumbo is a project. Relationship is a project. Do you have a project proposal? Project proposal, project plan, implementation plan. Hey, tebo chimanyi relationship nayo project. Ojja otenda wadde page emu oyingira mu project. Sozi. Lwaki toyigiriza abantu bano? In a relationship, things don't just happen. No, things are made to happen. Era abatulaba bagezeeko bateeke mu nkola kyeŋŋambye akoleyo ka project kokola ekintu ekyo. Beera wampisa, beera mukakamu, wuliriza nnyo okusinga okwogera okusinga munno, wa munno ekitiibwa respect. Ne bw'olabanga atakisaanira olw'okuba gw'oyagala malaga kimuwa. Give respect. Apologize in case you make any mistake. Apologize. Support your partner's opinions. Muwagire ebirowoozo bye. Waleme mulaga nti muntu musiru, tomulaga nti muntu tategeera. Buli byayogera byonna nga gwe teeka amaanyi waalina amaanyi. W'olaba waalina amaanyi tumbizaawo. Love is also a project. Bw'aba asiba ettaayi n'anyuma naye nga wano ku ngata ayina akabaliga totunula ku kabaliga. Mugende naye bane musajja gwe abasajja basiba amataayi naye gwe wayitawo. Kati eno gyasaawa. It is okay. Eyo birekere balabi balala. Era olwana protectingayo. Ero gye kulanga ne wana ngeri y'omuwanyo okusiba ettaayi ne wana aterezo nga embaliga tezivaayo nnyo. Tatambulanga yeemasaga. Era ajja kubeera mu kamu abeere mu jento. Olabika n'embaliga zigenda zikendeera. Atambula kikungu. Yes. No, teriyo muntu atalinayo kalungi sozi. Taliyo. Waliyo era buli muntu alinayo akalungi. Omuwala ne bw'omulaba nga ddala ayina ebitali gundi. Ayinamu kali. Ne mugamba nti bannaye mwana gwe otunulanga malayika. Bw'oba nga ddala amaaso ge maki? Malungi. Otegeera. Mumpire amaaso malungi. Agabawanvu mabi. Mugandi babeka abawanvu abalina amaaso bwe gatyo. Otambule n'ekkuba ng'omulaga abawanvu abakanudde obukanuddiba. Show her that she has that special thing. Abana kye batalina abantu baagala nnyo okunyweza awali amaanyi gaabwe. Ate nga kyaffenna. Omuntu bw'aba ayogera bulungi ne bw'aba ayina ebirala bimusomba mugende bannange. Lwaki aba TV bano bwe baali
wetaka kubeera ku lediyo mukwano eddoboozi lyo lya lediyo si lya ku kyalo ate munange nseera kubeera ku lediyo eddoboozi nalireetera gwe mulage nti ate ng'okitegeeza because buli muntu alinawo akantu kasinga abalala ate ng'akalina otegeera laba awalya banaye mutandika okusitula abantu awali amaanyi gaabwe mukandi banaye bw'oyogera ensi esirika ali mu kukolerera lava eno oluvannyuma abeere successful balyoke bamulabe nga olina omukisa mulaavu. Things do not happen, things are made to happen. oba mukadde ayogedde ebigambo bimeka by'oyinza okunootinga wansi awo ng'obiwulidde kyetubadde tugezaako okwanukula kwe kujjamu endowooza ey'okugamba nti ojja kubeera awo ebintu byekolebwekozi ne bwe kiba kiringa ekiseeredde ne kikutomera tekijja kubeeraawo kyekiri kyagambye nti mujja kufuna obutakkaanya guyitewo Mukisa mpewo okusisinkana gugwira yeetegese ne challenges bwe zisinkana abantu bwe batyo tezibakuba nga bano abalala. I know. Umuyaga gujja bwe guti mu wiki 2 ne battereera. It is a project. Yes. Amanyi what it takes. Yes. Better successful mucho and is ready to take the cost. Exactly. And learn to be a friend. Kino kiwajja musi kya busubuzi. Tewefuula business. You're not a business partner. Omuntu otuukanga ddala ogenda kumuwasa oba oyagala kubeera naye mu bya relationship ddala bya yiga okubeera mukwano gwe kati obuyiga otya okubeera mukwano gw'omuntu kwe kwagala byayagala. Omuntu bw'alaba omuzannyo n'aseka naye bato gwe tebukusesa sekamu. Omuntu eyaŋŋambye nti bino abawanvu babisobola. Tebwetaaga kunnyonnyola omukwano gwaffe tegwetaaga kunnyonnyola. Hande ne bagwadde bagamba nafumbira omusajja omumpi n'ekino ekyokoze omwavu akisobola. I wish they knew that they can't handle this. Mukadde tusabire kakwebaze omulungi Mukama Katonda kitaffe ajudde ekisa n'okusaasira tukwebaziza kubanga otuwadde ekirabo ky'okuba nga tuyasobola ogw'obulamu mu nnyindo zaffe. Tukwebaziza otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa otugabiridde ekisa kyo n'okwagala ku Mukama birabise eri obulamu bwaffe. Tusabira abaana abo ababulenzi n'abawala abali ebweru eyo Mukama Katonda waffe obawe okwolesebwa obawa amagezi okumanya n'okutegeera okulaba nga basobola okuzimba ebintu eby'ensonga okusobola okutuuka ku ebyo baagala. Mukama w'ekisa walina ensonga lwaki watutonda nga tuli mbuzi n'otutonda nga tuli bantu onotuwa amagezi okumanya n'okutegeera okusinga ebitonde ebirala tusobole okutuukiriza ebigendererwa byo eri ensi. Mukama abaana abo abasobeddwa bawe essuubi abaweddemu amaanyi bazzeemu amaanyi abo abalabanga ebintu bitambula Mukama teme ekkubo awatali kkubo abo abeemulugunya olwokuba bali mu kusoomoozebwa Katonda waffe omulungi oyinza okuba ng'okirese basobole okuwa obujulirwa ng'oteeseteese obuwanguzi obulungi eri gye bali. Tubagumya baddemu amaanyi n'ekisinga obukulu oteeketeeke obulamu bwaffe bw'oliba olabisiddwa ku nnyanja endabirwamu tuwangule ensi eno ey'ekibi ku bwa Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Amiina. Mukadde Kayita omusanga Kayunga Wakiso ovudde Nansana ye wali Hallmark Construction. Tuyinza okwogera ebisingawo ku bino ng'omukyaliddeko naddala mu bya construction n'obuweereza obulala. Thank you. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala.